Kkooti Mubende Kaweesa Godfrey ng'akozesa obuyinza obumuweereddwa omulamuzi Eva Luswata atasobodde kubeerawo mu kkooti agobye omusango gwa munna NUP babiri e Zanika gwe yali yaloopa ng'awakanya obuwanguzi bwa munna NRM Dr. Michael Bukenya Kyabikoola. Bano beesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa constituency y'e Bukuya. Kati okusinziira ku nsala y'omulamuzi babiri Jane Zanika alina okuliyirira Dr. Kyabikoola olw'okumumalira obudde. Kyokka omusango guno gugobeddwa ng'avunaanibwa taliiwo wabula puliida we Stephen Birikano atutegeezezza nti kino kivudde ku butamutegeeza mu budde kyokka alabudde Zanika okwetegekera ensimbi z'alina okubaliyirira. Awanguddwa era alina okuliyirira era ziba ssente nnyingi era okugenda mu kkooti naawe oba okimanyi bw'obanga tolina obujulizi obumala oba omanyi nti era ojja kusasula. Wabula ye babiri Jane Zanika awanze omuliro ng'agamba nti kkooti eraze kyekubiira mu musango guno kubanga ensala yabadde yakubirawo ku ssaawa 3 ez'okumakya kyokka akubiddwa encukwe bw'esomeddwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo era n'ategeeza nti agenda kujulira. Neewuunyiza nnyo ensala enyo era nga teyo yakyewuunyo nnyo okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 9 muzanyirawo wakati olw'okuba Evelyn Anite ne Tayebwa Thomas bakubye amasimu. Amazima tulagawa bannayuganda sikkiriza bifudde mu nsala y'omulamuzi era ngenda kujulira era nsaasidde nnyo bannayuganda ti essiga eddamuzi litumazeemu nnyo amaanyi. Abawagizi ba Zanika nabo tebamatidde na nsala ya mulamuzi era bategeezezza nti wabaddewo okukozesa olukujjukujju omuntu waabwe n'awangulwa. Omuntu waffe tuli beetegefu okutambula naye n'okwongera ensonga ezo mu maaso okuba nti tujulira. Balina okutegeera nti the struggle continue. Tetugenda kukkiriza tugenda kulwana paka ku court of appeal. Tidde nnyo amazima essuubi lyange bwe liweddemu olwaleero tubadde twenyimiriza mu temple of justice. Naye amazima kyeyolese lunywe nti omuntu atali mulangira atasobola kubira President Museveni simu atasobola kubira Thomas Tayebwa simu nani. Kinajjukirwa nti mu kulonda okwakaggwa akakiiko k'ebyokulonda e Kasanda kalangirira Kyabikoola wa NRM ku buwanguzi bw'omubaka n'obululu obusoba mu 1500 nga Zanika owa NUP yafuna obululu 647. Joan Nabawes ne Enoch Tumusime BBS Telefina gy'otobadde.